Waliwo state of emergency Israeli oba ojulidde Yeruzalemi oba Ashidodi oba Haifa omanya waliwo ekijja ate nga biyita mu bbanga omanya Omuyisirairi bamulumbira mu bwengula kakati nengera state of emergency akaseera kano kennyini emaze okubeera activated banansi badduka emisinde okwekweka naye katulabe ngenda kugirondoola bano mbabuulire nenga waliwo state of emergency akaseera kano kennyini ekibuga ekiyitibwa Tel Aviv. Nembabuuzako mikwano gyaffe mwenna abatugoberera abali we muli bonna Ibrahim Lukyamuzi wali mukidde yebale nnyo okoleka nti otuliza webale nnyo webale ddala okutuuliriza nti omusajja ntava ku Pale FM wane Kawala zone 3 bamuyita mulema ku saluni Kawala webale nnyo kansala to be Sonko Haruna Badru ngambye nti tovaako mwami mulema awo Kawala zone yokusatu webale nnyo okuwuliriza kansala wammwe Sonko Haruna Badru abatumidde abalala nja kubalaba mpolampola naye nga nkujjukiza kampani eya Kanaka Recruitment Agency bagamba nti beetaaga abaana ab'obuwala abasiraamu mugenda kukolera Mecca mwetaaga kuba na passport ate nga muli medical fit nga muli balamu bulungi omusaala $900 genda leka buusu okuliraana Happy Years Primary School oba bakubire ku noti 8 7 6 noti 7 musanvu mukaaga 8 oba noti 7 2 3 bannafe abakanaka Recruitment Agency ojja kuba obufuna bulungi ate ngera nkujjukiza Otakila Investments bagamba nti wali ku luguudo lw'Ebombo Kagoma opposite amafuta ga Alban bakuyamba ku nsonga zonna ezikwatagana n'ettaka ery'ekyapa ndagaano okulabirira wamu n'okusolooza amayumba agala bapunta ayagala kupunta ttaka nga tulina nkalina yadde ndoliito abapunta bategeera kye bakula we bali Otakila Investments bagamba nti ne ku nsonga ezikwatagana n'ebyapa ebyabula okukyusa ebyapa wamu n'okugoba ku letters of administration era beekwate bakulaakulanya amataka kussa okuzimba amayumba bamba mutegeraganye bulungi komunafu ayagala okutandikawo bizinensi nawe ayagala okutambulako mawanga ag'ebweru bakuyambako Otakila Investments ojja bafuna ng'okubye ku noti 7 noti 4 9 noti 7 noti 4 9 oba noti 7 2 noti 3 nga obafuna ate nga nkujjukiza Big Time Gadgets bagamba nti basangibwa ku Equatorial Mall opposite Eco Farm Pharmacy bakuleetedde essimu ekika kya Samsung Edge Extra essimu negenda mu line 2 kamera nnungi okuzaama ate nga fingerprint simu mpanvu ddala ewezaako inches 11 gifune ku $25 zokka ojoge ate nga beera n'ebika by'amasimu ebirala bingi abeetaaze genda ku Equatorial Mall opposite Eco Farm Pharmacy oba okube ku noti 7 noti 12 noti 7 noti 12 umula masavu ddala anti yo yenna yagadde okukola umula mu mwezi guno gwa mwezi gwa Desemba ku nsimbi ensamusamu duka misinde bwobangu yagala okukola umula duka misinde ojjiwa no makaga Palo of Africa Radio wewandiise waliwo omukisa ogenda kufuna umula ku nsimbi ensamusamu naddala bonaaba ozziwa no ku Palo FM bajja kulambuza ebifo bakusuze ng'omulangira ate otambule ng'omuloodi nga ogenze kumbula naye gweweka anaabayitidde wano weduka zamba wadde oteekateeka kulawo mula mwezi gwa Desemba duka misinde ojiwa no wewandiise ku Palo FM ate weefunire umula y'omulundi guno ojja kuba ku noti 7 noti 4 5 manye ebisingawo noti 7 noti 4 5 12 oba noti 7 5 23 babano aba Islamic Core University College ICUC abali yole ku muzikiti ogwa Gaddafi National Mosque abagamba nti okwewandiisa kugenda mu maaso era abayizi musome amasomo aga certificates diploma ne degree programs
certificate mu Arabic, certificate mu early childhood care and development weri, English language proficiency, higher education certificate, science in computer science, business administration, science in accounting, information technology, procurement and logistics management, Islamic banking and finance, Bachelor of Sharia, ne Bachelor of Human Resource, wali ku Islamic University College, Diploma of Business Administration, Public Administration, Computer Science ne IT. Obo betaaza ojja kuba ku noti musamu noti 286 2488 noti musamu noti 286 2488 bannafa bajja kuba bafuna bulungi. Katugende ku nsonga za mabirizi aloopye gavumenti ya Kenya. The inside story. Ensonga y'omunda tukutambuze syonna mu bbanga ttono nnyo. Amawulire n'okwekenneenya ensonga ssemasonga mu program The Inside Story, ensonga y'omunda ekutuusibwako MTN, everywhere you go. Webale tugoberera aliwo oli akaseera kano kennyini. Katugende ku omuloopi Male Hassan Mabirizi munnamateeka okuva mu ggwanga Uganda atuliriza wuuna atabuse aloopye gavumenti y'eggwanga eriyitibwa erya Kenya agamba nti Kenya ekyo kikola otya? Kenya lwaki mukikola ekyo? Kenya lwaki ekyo mukikola mbaloopye? Mabirizi aloopye. Amawulire ge tuyina gategeeza nti munnamateeka Hassan Male Mabirizi amaze okuloopa gavumenti y'eggwanga erya Kenya ne president w'eggwanga eryo for illegal impeachment of the deputy president Rigathi Gachagua. Mabirizi akaseera kano kennyini amaze okuteekayo fayiro mu kooti eya East African Court of Justice, era nga fayiro eno erimu okuloopa President William Somei Ruto ow'eggwanga eriyitibwa erya Kenya olw'okukola impeachment ku Rigathi Gachagua. Tutegedde nti yamaze dda okulabika nti ateekayo ng'agamba nti temwagoberedde mateeka, tekisoboka dde omulundi ogumu n'akatono. Suit reference number 14 2024 fayiro reference 49/24 alopi agamba nedda tekisoboka bulungi, tekisobokera ddala, temuyinza kugoba deputy president w'eggwanga nga temugoberedde mateeka. Jjukira nti Kenya member owa East African Court of Justice kakati gyagenze Male Mabirizi. Naye mu kaseera kano Mabirizi wagendedde mu kooti. Gachagua abadde vice president w'eggwanga erya Kenya naye nga yaddukidde mu kooti. Jjukira nti Senate olukiiko olw'okuntikko muna mu ggwanga erya Kenya lwagenze maaso n'okuba nti lwamu. Senate yagenze maaso n'okuba nti yakonyeemu oluvannyuma lwa palamenti ya wansi okumukolako impeachment, n'alinda ekyabadde kigenda okuva mu Senate olukiiko olw'okuntikko muna mu ggwanga erya Kenya. Kakati Senate neegamba nti ogobeddwa, naddukira mu kooti, high court muna mu ggwanga erya Kenya. Era bwe yagenze mu high court muna mu ggwanga erya Kenya n'afuna orders. Government omanyi nabaga nti kooti z'e Kenya ndala mukko, kooti z'e Kenya ndala mukko. Bwe yagenze mu kooti eya high court yafunye order kubanga yategedde nti kaweddemu. Singa balonda vice president omulala nga tannaba kulabika nti kaba kaweddemu. Kakati yakoze ekiro ekyolwokuna nadduka mangu nnyo mu kooti. Yagenze kiro Gachagua n'afuna order restraining President William Ruto from appointing his replacement until the 24th of October. Ng'omusango baguwulidde yaloopa mu kooti. Kakati newankubadde abadde yaloopa, kibadde tekigaana President William Ruto kulonda vice president. Kakati kye yakoze musajja wattu n'agamba nti omugezi adduka mu kooti, omukulu nsooke mulemesa okulonda vice president, nindirire binaava mu kooti kubanga yaddukira mu kooti agamba nti nedda banzija mu bukyamu.
kakati kitegeeza nti mu kaseera kano leero naku z'omwezi 22 enkya 23 ku Lwokuna kooti egenda kusalawo omusango gugenda kuwulirwa ogwateekebwayo Rigathi Gachagua akirizibwa adde mu ofiisi nti bamugyamu mu bukyamu oba agendera ddala. Kakati yakikoze nti alemese Ruto okulonda omuntu era kitegeeza nti mu mateeka ga Kenya akaseera kano Ruto tasobola kulonda muntu yenna. Yafunye court order egaana Ruto obutalonda vice president not until ng'omusango guwuliziddwa ennaku z'omwezi nga 24. Kati bwe bitambula ataddeko Pale FM ekulera omuntu wa bulijjo wakati ng'alindidde kigenda okuvayo ennaku z'omwezi 24 Rigathi Gachagua. Kati ate neno Munnayuganda Hassan Mabirizi wa video genda maaso n'okulabika nti amuyambako uno agenze mu kooti n'agamba nti nedda olimba agenze mu kooti agamba nti mwamugjawo mu bumenyi bw'amateeka. Ruto wakola nsobi, Senate yakola nsobi, Parliament y'emwansi yakola nsobi, aloopye babiri, aloopye Kenya ng'eggwanga n'aloopa ne Ruto ng'omuntu. Mabirizi nitulindire tulabe ki ekigenda okulabika kandi kivaayo mu kooti okusooka ey'Olwokuna gye nkubulidde nti egenda kutuula e Nairobi. Ekyono tetunnaba kumanya kinaabeera considered okuwulirwa mu kooti eya East African Court of Justice nga bwagenze maaso n'okulabika nti aloopye. Kakati jjukira nti Mabirizi ono ennaku zino abadde ayinamuko ku maanyi ag'okuloopa olw'ensonga nti ne kooti wano e Kampala yalagidde omusango ogubaali baguba n'ajulira gugende maaso n'okulabika nti guddizibwa ku mmeeza gwe yaroopa sipiika ya palamenti y'eggwanga Anita Amongu ng'agamba nti alina ebyobugagga bingi ebimu tategeera ngeri gye bifunamu agende maaso n'okuba nti abyanje ensi etegeere obugagga buno bwonna bw'ayina Anita Amongu yabujjawa. Omusango ogwasooka ne gusuulibwa mu kaseera kyokkulo n'ajulira. Kakati kooti yazzeemu n'eragira n'egamba nti gubeere guddemu guwulirwe. Ye Male Hassan Mabirizi addukidde ku nsonga z'eggwanga etibwa erya Kenya agamba nti nedda mwakoze ensobi omusajja okumugoba Rigathi Gachagua. Jjukira nti Gachagua oyo gwe nkutegeezezzaako baamulumiriza emisango egisoba mu 10 omuli obuli bw'enguzi okusekeetera gavumenti mwali n'emisango atuliriza emirala gye bagenda maaso n'okulabika nti bamuvunaana akaseera kano newankubadde nga bagamba nti eno political witch hunt era nga political chameleon munda mu ggwanga erya Kenya nti yaleese ebizibu e Kenya balina gwe bayita political chameleon. Ye musajja oyo gwe bayita omusajja gwe bayita Raila Odinga political chameleon bw'alaba nga diiru egenda okumuyisaawo asobola okukyuka ku Odinga okutandika okukwata mu ngalo za Ruto kyekyaleetedde ono ebizibu okusinga. Kaakati bwe bitambula munda mu ggwanga ery'ettiibwa erya Kenya tulindiridde tulabe East African Court of Justice ddi lw'enaatuula okusalawo ku musango oguteekeddwayo Male Hassan Mabirizi nga bwe tubirengera. NPL FM ekulera omuntu wa bulijjo katudde wano ate tubirabe. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM. Ekwala ly'omuntu wa bulijjo. This is Pal FM ekulera omuntu wa bulijjo. MTN of course boteekamu ssente. Gano kansookenga kuwenga gakyayokya ogategeere, kansookenga kuwenga gakyayokya bulungi nnyo ogategeere. Akaseera kano kenyini atuliriza ku dakiika zira 23 ezimaze okuyita ku ssaawa 5 tulengera state of emergency esiddwa okwetula ekibuga ekiyitibwa Tel Aviv. Ababadde batuuse ku mirimu babagambye nti musobola okusooka ne mufuna kava katusooke tulabe embeera. Tebagisuubidde kulabika nti egenda kulwawo nnyo. State of emergency tesuubiddwa kulabika nti egenda kulwawo nnyo, naye bagambye nti bakyetegereza balabe obwengula bw'ekibuga ekiyitibwa Tel Aviv buli safe oba nedda. Baagala okusooka okwetegereza obwengula buli safe oba nedda. State of emergency bagenza okugiyisa e Tel Aviv ebyuma by'eggwanga eryitibwa Israel ebikenga
ebiritekitinga ne biturakinga ne bikuba missiles ne rockets ne zidrone balengedde ekibadde kijja nga si roketi za bulijjo. Balengedde obwengula bw'ekibuga ekiyitibwa Tel Aviv nga buli under attack. Bagamba gibadde emizinga ena ekika kya surface to surface missiles. Surface to surface missiles zibadde zijja emizinga nga gyolekedde amasikati ag'ekibuga ekiyitibwa Tel Aviv. Ebyuma ne birengera bino byenkubuulira tuwuliriza bya katikati. Ebyuma ne bigenda mu maaso n'okulabika nti birengedde. Era amawulire ge tulina Israel egamba nti ebyuma byayo sisitemu ezigiyamba okwekuuma zisobodde okufaafagana n'emizinga esatu ne bagibaka ne bagiwuza. They have been successfully intercepted. Tuli Tel Aviv kaseera kano kennyini emizinga esatu ekika kya surface to surface missiles gibadde successfully intercepted. Omuzinga gumu guyiseewo ogubadde ogwokuna bagamba nti gugudde mu open space mambuka g'ekibuga ekiyitibwa Tel Aviv. Gugudde mu open space amambuka ga Tel Aviv gye gugudde. Kati wabaddewo akasattiro ku kisaawe ekiyitibwa Ben Gurion Airport. Enyonyi zonna ezibadde zisituka nezibadde zisuubiddwa okugwa basoose ne baziyimiriza wano ku Ben Gurion Airport. Zonna basoose ne baziyimiriza across Tel Aviv ne bayisa state of emergency. Beera nga bwetambudde. Kakati ekitundu ekiyitibwa Niriti nakyo tutegedde nti kirumbiddwa era wawuliddwayo large explosions okubatuka okw'amaanyi ddala kuwuliddwa mu kitundu ekiyitibwa Niriti munda mu ggwanga etibwa Israel. Naye nga wano Tel Aviv embeera bwetu bwe badde eddakiika ntono eziise tebannaba kutulaga nti state of emergency bagirifutinze. Abaisirairi babadde bakyalindako okulaba oba nga ebintu biteredde. Ennyonyi tebannaba tugamba oba zizzeemu okusituka ku Ben Gurion Airport oba nedda. Naye nga kabadde kaseera ka kazigizigi bannansi balabiddwako nga badduka sirens zibadde ziteekeddwako okwetula ekibuga ekiyitibwa Tel Aviv. Emirimu gyonna gibadde ku stand still until nga embeera eteredde. Kakati embeera bwekyali tebannatutegeeza nti balifutinze state of emergency. Akaseera akakazigizigi akabadde kagenze maaso n'okulabika nti kalangiriddwa. Naye ng'emizinga amazima gali nti gikurosinze border kubanga ku Israel omuzinga ne buguyingira buyingizi mu Israel obanga agisinze ebyuma ebigibaka babirina naye gino tutegedde nti gikurosinze naye tebannatubuulira gikurosinze kuvaawa. Gikurosinze era ogumu gugudde mu mambuka g'ekibuga ekiyitibwa Tel Aviv. Kitegeeza nti air defense systems eziri ku nsalo tezisobodde kulabika nti zibaka ebizuka byetulengedde ebiyingidde eggwanga eriyitibwa Israel naddala nga biva mu kibuga byolekera ekibuga ekiyitibwa Tel Aviv. Kale tukyataddeyo eriiso tugenda kukomawo ne leak ebyuma biri rather etugenda kukomawo ne document ezaliikinze. Abaisirairi n'Abamerika bakyatakula mu tubeebuuza kyabaddewo kitya. Kakati mbajjukiza gonjuka ne Pal FM bagamba nti ku mulundi guno omwana wange kwe kwesima gwe mulamwa oyo muzadde agenda okuleeta omwana mu gonjuka wa Pal FM mu mwaka guno 2024 zinankuba mpya anti ku mulundi guno tugenda kusomesa abaana eddiini nga tutunuulira esswala ennyambala saakule neeyisa tubasomesa ennimi ez'enjawulo omuli Oluganda Oluwarabu ebyemizannyo okutumbula ebitono okwezuula omwoyo gw'eggwanga oba kiyite patriotism. Ate omwana ali wakati w'emyaka 15 okuddagula agenda kuganyulwamu nnyo. Wagenda kubeerawo okumusomesa ebya self defense okwetandikirawo emirimu ekisasulirawo n'ebirala. Leeta omwana wakati w'emyaka 6 ku myaka 18 ayogereko n'oyo gwe yeegomba yali amulabyeko oba amuwulire muleete ku olwo bagamba nti tomufiiriza omwana mu gunjuka wa Pal FM. Byonna 2024 wetugenze maaso n'oleka nti tukutegekedde tuzze nankuba mpi okumanya ebisingawo okugunjuka ono gw'omuzadde alina omwana mu holiday tomukkiriza kubeera ku TikTok muleete mu musomo gwa gunjuka atagunjuke. Ojja kuba ku noti 393 249 0393 249 noti 2 noti 92 6 7 11
aba Apple Skills Institute ne bagamba nti be babangula bannamawulire amasomo ga media bakomezawo short course program ya October ne November era abantu mwenna abasoma n'abatasoma mugenda kutendekwa mu bintu bino okwata kamera, video editing and production, okola filimu ne movies za TV, oyiga okweza ku mpewo za radio ne TV, okola graphics designing ne website designing, okola mu control room ya TV, okuyiga computer, okola obulango oba radio ne TV. Abayizi babayunga ku mirimu n'okubatikira kali bagamba nti jangu wewandiise ng'omukisa gukyaliwo abayizi nkaaga mu mwetaagibwa bajja kuba ku noti 7 noti 6 3333 noti 7 noti 6 3333 97 oba noti 754 225. Apple Skills Institute bali ku Tagi Hotel Ode Kampala Martin Road mabega wa City Oil, ojja kuba obasangawo. Abamoze Herbal and Beauty Center bagamba nti bakafulu ndwadde z'ensusu bajjanjaba bumonde ku matu, enkovu ez'okulususu, ensonde, enkanyanya mugaba, bakendeeza embute ennene, bajjanjaba ebiwola tanamu abalina amasa mamyufu abaleetedde eye whitening akagenda kwerusa amaaso gammwe. Abulwadde b'ensenke ku maaso mugende babajjanjabe kosa n'ab'amannya agaluma mu beeyune. Balina supercharge eri abaami, super lady w'abakyala waali. Gena ku park empezimbe kitibwa Global Complex oba kibayita Hijabu City level 2 room number FF14 balinanye stage ebunamwaya. Okumanya ebisingawo kubira Dr. Mozali ku noti 7 noti 4 65 87 94 noti 7 noti 4 65 87 94 0762 95 ojja kuba bafuna bulungi. Bwe tukomawo tugenda ku ggwanga ate tubeeke ebirala byetwongera okwetegereza ebikyasigadde omwe bale kugoberera. Wabulonyirira oneke wayambaddirira akankubye nawe leka ate kiki lina okusima mukama kyakoze ate oli mu kilaasi yowe kwegamba kasita oyingira bwoti kwegamba why feel how or feel what. Hello Emboozi bw'etandika okunyuma manya kiri beta ku Manda Mobile. Kozesa mobile money okugula airtime ne Manda bundles oyogere n'abantu bo obutamala. Nyiga *109# oba kozesa Manda app okwefunira bundles ez'emiwendo egya wansi ddala. Manda Mobile koleza ekolera wansi w'amateeka ga UCC. wasowaganye ne munno oyagala kwebuuza ku nsonga yonna mu busiraamu oba kusomesa munda mu ggwanga n'ebweru waalyo nandiki okubalira ezzaka okukola hijja ne umura weeyune Aljannatu ghaya basangibwa bakuliko bitaala abeetaaze bafune ku ssimu eno noti 7 noti 1 nya noti 5 776 oba kubira Sheikh Umar Swidiki ku noti 7 noti 3 8 3 16 oba Chairman ku noti 7 noti 2 8 7 2 Aljannatu ghaya wabulonyirira oneke wayambaddirira akankubye nawe leka ate kiki lina okusima mukama kyakoze ate oli mu kilaasi yowe kwegamba kasita oyingira bwoti kwegamba why feel how or feel what. Hello Emboozi bw'etandika okunyuma manya kiri beta ku Manda Mobile. Kozesa mobile money okugula airtime ne Manda bundles oyogere n'abantu bo obutamala. Nyiga *109# oba kozesa Manda app okwefunira bundles ez'emiwendo egya wansi ddala. Manda Mobile koleza ekolera wansi w'amateeka ga UCC. Nalongo wanji ebannange wayiga n'okulunda obukazaluggya laba buno bukoko bwange ate buli buki magi weetaaga confid meat ne egg booster. Meat booster agira mu kaveera ka kiragala nga kaliko ekifaananyi ky'enkoko ate confid egg booster agira mu kaveera ka kyenvu nga kaliko ekifaananyi ky'eggi. Bw'okozesa egg booster enkoko ebiika amagi manene buli lunaku okumala ekiseera kiwanvu ate meat booster enkoko erya kitono n'egejja mu kaseera katono nnyo. Confid musange mu maduuka gonna